Inside Story Uganda, real source of political updates. Enkya kwe kumuwerekera e Masaka Kaddugalaawo Ssegirinya agenda kuziikibwawo olunaku lw'enkya. Baasabye abakadde baffe bamasheeke nabo mbeebaza ku nzikiriza y'Ekiyisiraamu bakkiriza okumenya enkola eri kuba engeri olunaku kwe yafiira bandibadde ekyandiruddewo ennyo enkeera bandibadde baziise naye bakkiriza ebyabaddewo nti ate kuba yafa Lwakuna nga ku Lwokutaano alina okutwalibwa mu Paalamenti n'Olwomukaaga byabaddewo byonna sijja biddamu abagoberera terefayina byonna mwabirabye n'okutuusa byebyo ebimu ku mbeera Ssegirinya obulamu bwe yayitamu babadde ayitamu ebyo byonna mubimanyi that's Ssegirinya tewali kyatabaddeemu mumujjukira emisinde gye yatema lumu ku paamu nti awo yali abaleetedde bitivi ebikadde nti oba mututwala ku digita abantu zino bazikozesa eki ne n'abibaleetera those are the days. Muhammad Ssegirinya yabibatwalira naga nti ffe tulina analog awo kwali kutwalira abantu balwadde emmere. Waliwo ekiseera we kyatuuka ne bagamba eddwaliro ly'e Mulago abantu abatalina bajjanjabi terikyabawa mmere. Ssegirinya n'omubaka eyali meeya wa Kawempe Mubaraka Munyagwa n'abafuna ebigaali nga batwala mmere Mulago. Awo we bamutwalira emisinde adduka emisinde okubulirayo nga poliisi eyagala mukwata ogw'okuleeta bitivi. Ssegirinya ayise mu bulamu bungi. Nze incident emu gye mujjukirako yabawa emboozi ku social media ne ku bonna wonna. Emmotoka ya Bobby gye baagamba we yatuukira eteyitamu masasi. Ssegirinya yannyonnyola emmotoka ng'akusesa ng'abantu bambuuzeyo tinaye emmotoka yakuleeta ng'abaga eri emmotoka erimu ekinaabiro erimu effumbiro erimu waasobola okuwugira ne bw'aba azannyako basi ku tenesi ngabaga naye emmotoka yakuleeta. Ssegirinya yabakwatira naye bw'atyo yatuvuddeko mubuuze ku bantu buli omu kamuwe eddakiika 2 mwogere ku mubaka Ssegirinya. Honorable Saddam Gaira ndi naye wano. Abatulaba mbalamusiza. Njagala okutuusa okusaasira eri ab'oluganda lwa Ssegirinya, mukyala we, maama we n'abaana okusingira ddala. Bali mu kiseera kizibu nnyo. Nzikiriza waliwo mwannyinaze Namasawo. Namasawo alina Janankumbi awo mukyala abamumanyi mumanyifu nnyo awo. Mukuliseyo gye twabadde mutabani waffe twabadde tugenze kukyala mutabani waffe Kawaddwa mutabani wa Matovu naye kati ate ffe kati yabeera muzzukulu waffe. Mukulikeyo mwena ne ba sisters. Ate ssebo waliwo aba traffic nno ba mirundi 2. Omu namusanze nti Kiwaatule ate omulala namusanze kiro wano ku round about eyawa ne Busega kiro nangamba balaba ne Kaddu Mukasa ku BBS omulala ne namusanze eri Kiwaatule. So bwe baba balaba nabo mbatumiddeko nnyo. Kakati Ssegirinya namumanya bwe muba mujjukira bannayuganda abali wano ababaddewo nti Ssegirinya yasooka kukuba ssimu ku leediyo. Kakati ate bwe muba mujjukira nti nyinza okuba nti nze omu ku ba pioneers abaasooka okukuba essimu ku leediyo. Bakyajjukira Saddam ow'ensambya. Ono twalina eddoboozi ly'ekyebando gwe ebiseera byo twalina nga Saddam ow'ensambya. So kakati Ssegirinya agenda okujja nga kumpi nze ebyo ate nabivaamu nga nagraduatinga naye olw'okuba nti nze omu ku baasooka okukuba essimu kati bwe yatandika okukuba essimu yalina ate okujjanga nanneebuuzaako. Era eyo y'emu ku attribute gy'oyinza okwogerako Ssegirinya tiwadde abadde akola activism eyo gy'olaba naye ate abadde yeebuuza.
era tubadde tuyingira noono wano ne dokita wano wabawo oli muntu ankubira essimu nagamba nti wange okyajjukira Seggirinya bwe yakusanga emakindi erukuli nga tuli ffenna ku mupiira najja nagamba nti yenze Seggirinya n'omubuuza nti kaakati nti ng'olwo awoza MP2B. Actually nsonyiwa okuyingiramu akagambo ako MP2B Seggirinya yakaintroducinga kakati bwajja okuneeyanjulira nanga nti yenze Seggirinya MP2B nemugamba Seggirinya ati nemugamba Seggirinya wasoma kwenkana ki nambuulira kuba yali mwana muto nemugamba kakati nkuwa amagezi nti teweesimba ku bwemupi sooka ogende weesimbe ku bwa kansala bw'onoova ku bwa kansala olyoka ojje ku bwemupi. Seggirinya n'awuliriza ekyawa bwemupi n'akireka n'agenda ku bwa kansala era abadde atera nnyo okuwa testimony nti oye yaŋŋamba yasooka okuŋŋaana okwesimba ku bwemupi naye ebyo byonna bikulaga actually 2011 yagezaako Latifu n'amuwangula awo 2016 najja ku bwa Lord Kansala 2021 kwe kujja mu Parliament. Kaakati Seggirinya ekyo kyekimu ku byemmanyiko naye n'ekirala kye tulina okumuyigirako Seggirinya teyaleka roots ze bwe yafuuka member wa Parliament teyaleka roots ze. Abantu abasinga bwe batuuka mu bifo olumu bye baali tebasuubira na kutuukamu oba n'olumu nga baali basuubira okubituukamu baleka roots zaabwe kwega baba tebakyatunula mabega oluusi ne bw'okuba ssimu nga mwalina ku level kumpi y'emu oli nga takyagikwata ng'alaba nti okubeera n'abantu babadde nabo eri kaakati yalinnya eddaala naye Seggirinya tulina kumuyigirako nti omuntu osobola okwambuka naye n'osigala ng'okolagana n'abantu abawansi b'obadde nabo. Kati tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye n'akatono nnyo kunzeera kwe tujja mu kya Seggirinya be bannabyabufuzi nti tusaananga okusengejja ebigambo bwe tuba nga tulina obutakkaanya kubanga mu butakkaanya obwo olumu twogereramu ebigambo tayimu neetuuka ng'ebigambo biwayogera ku muntu nga tebyali bituufu kakati n'otuuka nga tokyayinza kubizzaayo kwegamba okusiivinga omuntu okusengejja ebintu ng'ogenda okubyogera ku muntu ekyo nakyo kikulu nnyo tulina okukiyigiramu mu bulamu bwa Seggirinya. Kangende wa Dr. Hilary Musoke Kisanja Siryangu naawe eddakiika 2 ono atutte nnyingi nabagambye 2 saagala tufuule nti gwe tujja okudisikasinga yika naye Siryangu naye ku lwa Seggirinya nze mpozi nga bannakawempe abaana b'ekawempe mu zigeto Seggirinya tukuze ffenna Seggirinya abadde mukwano gwange muganda wange ng'olaba nze nsaavinga sayidi eno naye nga bwonsanga ne Seggirinya tuli ba Luganda era ojjukira mu mwaka gwa 2018 waliwo conference gye nali ngenza okupresentingamu German Seggirinya naye n'agenda kakati wali bantu batandise bino ebyokukola obutambi tutuula tuli mu hoteri twasula mu ruumu egi kuba twasanga hoteri ziweddewo ne tugamba tuli ba Luganda tukole ki kati laba bwakola aka vidiyo nga tuli naye Berlin e Germany ne bamutabukira ne bamugamba musajja gw'otuliddemu olukwe oyinza otya okuba n'omusajja wa Museveni oyo Kisanja ye musajja wa Museveni gwabeera naye bunaku emisana n'ekiro kaakati kitegeeza yakusasulidde ne tiketi naye n'okuvaayo ku mukutu ntangaze nti bannaaye byebyobufuzi bya bufuzi n'Oluganda luki Luganda lwaki nti bannabyabufuzi bannaaye nze kye mbagamba era nasanyuse nnyo abantu abali ku saidi ya gavumenti sayidde maloboozi bulijjo ga kisiru agavuma oba agasanyuka wabaddewo omuze ogubadde guzzeewo ennaku zino omuntu bw'afa
abantu ne basanyuka gutiimu nga yeetabuse kusanyuka kumwogerera bigambo naye ffenna walabye ne mu paliamenti nga naba NRM nga banyoleddwa. N'olwekyo kitwa ekyokuyiga nti omuntu oyinza okuba nga oli mu opposition oli mu NRM naye ng'okolagana bulungi ne bali abantu abalala abatali basaidiyo. Segirinya yabadde oyo. Segirinya bwavudde mu kkomera nze namuyita nemuganja ntulye ekyemisana ku feya waawo twatula ne twogera bingi naye ngero omulaba nti omubiri buli ki nga munafu. Nemugamba muganda wange naye kati omanyi kyewandi concentrate nzeko obulamu tulabe tubuzimbye tutya. Segirinya agawiza ate bannaye kimwewuunya ku Segirinya gwolaba ku TV. Segirinya yadde mwana yakuzibwa alina empisa ngeno lwagambye nga yeebuuza afaayo nnyo omuntu amusinga okulaba nga mugamba Kisanja wadde ngamba otya wano. So tubadde Luganda naye nsaasira famire naddala maama abeereddewo Segirinya maama amuzaala abooluganda omukyala abaana egyo gy'emyaka woba otandise okuba nti abaana bo bakwenyumirizaamu ate essaawa mwagendedde. N'olwekyo tusaasira famire tusaasira eggwanga tusaasira bannakawempe olw'okufa kwa muganda waffe naye era nga webagamba waina ilayi wajivuuna naffe ffenna haja gy'okuvunaana wuyo ali awo so yekigambo Haji Abdallah Kiwanuka Kayongo mulima bayawe abantu nyiza okwashuminga ati mwe bamanyi omukulu ono yasuuse omukulu Saddam Gayira ye mukulembeze w'ekibiina kya People's Progressive Party kyebayita PPP ekyatandikibwa Muzeeyi Bidandi Ssali yawummula ali awo elda wa kibiina ono yakiddukanya yono. Dr. Hillary abadde ayogera nammwe luli eri office wagita kati senior presidential advisor ku agribusiness mulimu export promotion value addition n'ebirala naye bulijjo ye yalinga omuwandiisi wa president ow'ensonga z'abavubuka mukozi wa State House. Honorable Abdallah Kayongo Kiwanuka mulima Mayuni ye mubaka wa parliament owa Mukono North era ava mu kibiina kya NUP. Sebobuuza ku bantu n'eddakiika 2 oyogere ku bulamu bwamu baka muno. Abatulaba abalungi basebo ne banyabo mbalamusiza nnyo amakya ga leero mbebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo ate era nsaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu abayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo wano nawali abafiiriddwa abantu baffe ab'enjawulo mwenna bannaye mbasaasiddeko nnyo era mbasabira Mukama Katonda abanyweze abayise mu kusomoozebwa okw'enjawulo. Maama waffe n'alongoza abazungu nkusaasira nnyo okufiirwa muganda waffe Bob, muganda wange Juma Kampanga Kivumbi Kabembaawo naawe nkusaasirako nnyo olw'okufiirwa maama kitalo nnyo kitalo ddala era basabira Mukama Katonda abanyweze wamu ne muzeeyi waffe Muzeeyi Kabona ekisanjufu awo buntaba naawe nkusaasirako nnyo okufiirwa maama waffe okufiirwa omukyala kitalo nnyo kitalo ddala era mwenna mbasabira Mukama Katonda abanyweze abasibe ebimyufu ffenna tubeere Mukama Katonda era gye tugenda okudda. Batugambyeko yunivasite yaffe ya graduatinze isiza abaana mbayozaayoza bannange muyogeyoge naddala Muganda ya Buganda e Masaka tubadde ukozo badde tunatuuka mbadde mbaga nti Minister of Education yenna kati Kikomeko Wanjovu Vice Chancellor Professor Kakembo Wanjovu Chancellor Julius Sebutindo omulamuzi naye Wanjovu genda maaso mbadde enfolowinga bulungi TV eno eri ku mikutu egy'enjawulo era olugenzeeko bweti wano nendaga notification nengendako butereevu wadde mbadde sinagendako era mbayozaayoza muganda wange Sebuliba balukomyeko bulijjaawo kuyozaayoza lwa muwala waffe Vicky ya graduatinze Masaka eyo namwenna abagraduatinze bannange mweyogeyoge era ntwala omukisa guno okusaasira eggwanga okusaasira member ba parliament okusaasira president waffe Kyagulanyi bana NUP mwenna bannankyukakyuka bonna gye bali awatali kugamba nti FDC awatali kugamba nti NUP awatali kugamba nti PFF bonna gye bali mbasaasirako nnyo olw'okufiirwa muganda waffe Muhammad Segirinya eddoboozi ly'ekyebando eddoboozi ly'abantu awansi Mr. Update bannange kitalo nnyo nnyo nnyo
kitalo ddala era tumusabira Mukama Katonda amunyweze olugendo lwe yatandiseeko alumwanguyirize ogende mu maaso ng'olwana kubanga yatugamba nti temugambanga nti awumule mirembe ogende mu maaso ng'olwana basiba batugamba nti abafu tebawummula babeera balaba ebigenda mu maaso oba oli awo okowoole bonna abali eyo abatafangeera batuyambeko okwegagambulako ekizibu kino kyotuleseemu. Ensonga emu oba bbiri ebintu bya Ssegirinya byomwe abyogerako bubwe kituufu Mukama yamututte naye nze njagala mpiseewo ensonga emu simanyi oba mu maaso awo mwafuna omukisa ogugenda ku nsonga eyo ne kusoomooza kw'amaanyi eri ebitongole byaffe ebyenjawulo. Kituufu omuntu alwala era n'afa naye kibeera kibi nnyo n'obeera ng'omuntu okufa kwe ayitidde ku mukono gwo. Kusoomooza kw'amaanyi eri ekitongole ekiramuzi. Omuntu najja gy'oli n'akugamba ndi mulwadde n'omusiba n'ogaana okumuwa beyiro olw'okuba owuliriza ebiragiro bya mukama wa muganda wange ono. Kusoomooza kw'amaanyi. Simanyi omulamuzi tweyanzibwa awulira. I'm sorry to mention your name here. I'm a lawyer, over 17 years standing. Naye Ssaabalamuzi Owiny Dollo. Ate bino bihappeninze ku Ssegirinya naye nga bihappeninga ku bantu bangi abalala 221. Waliwo muganda wange bamuyitanga Frank Serunjoji, bamuyita Frank Serunjoji bucket. Mukimanyi ekiwamba abantu 221 kyali kigenda mu maaso. Bamuwamba abasajja b'omusajja gwe twali tuvuganya naye ne bamutwala mu kikomera kye Kasenga awo Embalala ne bamukuba embooka ezaasigalawo zaakwata ttaka. Ne bamukasuka ku poliisi ez'enjawulo, poliisi ne zimugoba. Bamukomyawo ne bamukasuka ku poliisi awo emukono ne poliisi y'emukono n'emugoba. Namukasuka ku ddwaliro emukono. Bino byenjogera they are facts. Olwamutuusaawo ne bamujjanjaba nga bamujjanjabira ku mpingu nga akabina takyatuula ne bamutwala mu finally ne bamutwala mu kkooti Nakifuma. Omulamuzi nga talina nsonyi n'amulimandinga. Actually n'atakoma okwo olwaddako ne tuddayo n'amusaba $3,000,000 akaseera ako. Jjukira ebiseera baali bandinganga kitalya. Twamala kwekubira nduulu ne tugenda ku magistrate owa asingako kakana namugamba kala asasule $30,000. Naye simanyi sensitivity y'abalamuzi. If I may ask, nga tonnagenda wala nga bamuvunaana musango ki? Kusaasaanya COVID. Oba kyekyamukubya? Nobody knows. I have that document ne kutwasasulira ssente. Naye nkulaga kyonna kye mbadde ngezaako okugjayo mu nsonga ezo. Ye sensitivity y'abalamuzi article ereeta abalamuzi oba judiciary etandika egamba nti judicial power is derived from the people. Obuzibu bwe tulina abantu baffe temusoma ssemateeka. Ne buli omu agenda asome akawaayiro ako mu ssemateeka kagamba judicial power is derived from the people. Obuyinza bw'abalamuzi buva eri bantu era bajja kutwalanga obuvunaanyizibwa obwo nga bawozesa emisango nga batunuulira ebyetaago by'abantu. Kakano kankabooze kuba kati njogera na munnamateeka waliwo kyemuyita munamo olulimi lwomwe lw'amateeka discretion of the judge over the magistrate. Kakati ne such a situation ndabyewo kyoyogedde nga waliwo webitakwataganira n'abalamuzi abamu nga ne bwe baba omuntu oyo alina omusango bwe bamutuusa mu maaso g'omulamuzi ng'atulugunyiziddwa amuteera awo n'agamba mwewadde obuyinza ne mumubonereza. Kati what happened ku oyo atayinza nakutuula ng'omulamuzi y'ekyo tayinza kiraba agamba bugaye bakusibe. Tetumanyi mu discretion ever since omulamuzi Owiny Dollo bwe wajja mu buyinza kubanga baganda bange mwenna mubaddewoko ne mulaba abalamuzi nga ba Edmund Sempalo Gayizi abaavaayo ne bakola naye bantu kyabatu simanyi bamwali muwuliddeko ku kye bayita
temporary bail bagiwako ku Besigye oyo temporary bail interim bail interim pending the hearing of the bail Besigye ne bamuta era okuva olwo judiciary egenze eddirira tulabye ebintu bingi ku mulembe gwa ono chief justice aliko bamuyita Owinyi Dolo Mwai Museveni waviriddeyo nga butereevu n'agamba ngenda mukubira n'essimu tekyali kugaba bail nanga mwenna mukimanyi bulungi nti bail esibuka mu ssemateeka buli omu agenda asoma akawaliro 28 akassemateeka ebintu bingi omuntu byavunaanyizibwako era muganda nga gwe atuuka ku Mwai Museveni simanyi bino temubimugamba limu ku nsonga enkulu ensibuko yazo enkulu ddala nti omuntu yenna buli waba akwatibwa naye banga bakutte live nga bebase ku mwana omuto kangeze ku ekyo naye banga bakutte live nga okwata essasi bw'otyo ogenda kuba Mwai Museveni oba ng'oyeekera oba bakutte live ng'odifayiringa oba bakutte live ng'orepinga oba bakutte live ng'obba ssemateeka egamba you are presumed innocent until proven guilty obeera oteeberezebwa buteeberezebwa ekibeera kikakatako essaawa eyo kuŋŋaanya obujulizi obwo buleete mu maaso g'omulamuzi omusango gumumegge era ekyo kyenkoola Mwai Museveni kyaba akola ebbanga lyonna tubadde twongezezza ennamba y'abalamuzi babongezza ssente bawadde security of tenure bonkati abalamuzi bangi buli wamu kooti weeziri kyekigaana okuleeta obujulizi amangu Ssegirinya afudde omusango gumuli mu nsingo myaka 4 omulamuzi n'asiba Ssegirinya emyaka egikunikiriza mu 2 n'agaana ne bateekayo bailo ku bailo agenda abajjukira obulungi bino ebimu biri ebirala Mukama Katonda yamusaasira n'alinnya amadaala ne bannange bino byonna mubikube mu akafaananyi kubanga bino mubibuuka obuzibu ali kale Katonda yageze n'afa ne lwaki okkiriza obeere nga ayise ku ngalo zange nti nze ayitidde ku ngalo zange okufa gwe tweyanze owulira otya nga wagaana okuwa Ssegirinya bailo natyoleetingira mu luzira omusajja n'alaajana bagenda omutwala emulago n'agamba wanna nti okikyasoboka mpaka Nairobi kwakana okuva Nairobi mujjuka yamalayo looza emyezi 8 ng'ali ku kitanda naye omulamuzi mbadde nsaba tumuddiremu kaawo kuba bwe basaba bailo ne luzira gikondeming abakulu abeeruzira ne bagamba nti obulwadde bwe tusobola obujjanjaba tuyina facilities eruzira ezisobola obukolako kati omulamuzi ndowooza yali tayinza kwewaggula ku bali abali nga Ssegirinya ali mikono gyabwe nga bo bamukakasizza nti eddwaliro lyaffe eruzira tuyina obusobozi omulamuzi munenye kitono kyekiri kyogambye ekya discretion osigaza obuyinza bwo nkugambye ndi mulwadde tekigasa oba gye buli kamuwa omukisa awoze ng'avaawo he was a member of parliament kubanga waliwo abantu abamu boogamba talina address talina he was a member of parliament gwosobola okugamba nti nno passport yesigale wano sebo nyabo speaker of parliament buli lunaku mbaddeeko buli wiiki mbaddeyo kusaba otuwe ku update nti oba waali all those circumstances because tekigendeerwa okuteekawo ekooti naye n'osiba omuntu because oyagala okusanyusa Mwami Museveni ate kino bassebo ne bannyabo kitandika butandisi kubanga era Mwami Museveni yabizzeemu emabegakaawo naddala abantu abamuvuganya kyova olaba wadde twebaza gavumenti ngono bwagambye naye ndowooza bafolowinze ebyabadde mu parliament ana nomusakasanzi bulijjo memba wa parliament bwafa akulembera okuleeta motion wembadde njagala akulembera okuleeta motion kansooke nkiteeke mu bantu woba otandikira ddala ndyoke nkomewo eno bukya lubanga lwa Mmindi parliament bwefiirwa omubaka ene member of parliament ne bw'aba yaliko n'awumula ne bw'aba avudde mu kitongole kirala kyonna president n'asalawo nti atwalibweko mu parliament ekiteeso ekimukungubagira n'okusiima byakoze kireetebwa prime minister wa ggwanga leader of opposition n'akisekendinga naye ku ludda eno omubaka wa parliament sigamba nti yawummula oba avudde mu kitongole kya serving member of parliament yafudde prime minister teyalabiseeko
cabinet minister okungubagira Segirinya kwatandise nga tewali minister n'omu. Luvannyuma Honorable Baramu Barwagahara n'atuuka mulabo yo very junior minister yakayingira n'okuyingira. N'oluvannyuma omumyuka owookusatu owa prime minister n'atuuka. Naye ekiteeso ekyenjawulo ekiriwo Honorable Katuntu ow'opposition atalina kugamba nti obayi mukulu eno ku ludda olwa speaker gwe yalonze n'aleeta ekiteeso ekikungubagira mubaka munno ow'opposition. Honorable Abdallah Kiwanuka awo wetugendera mu ludda olw'amateeka kiki nyinza okuba nze nabeerayokko njogera olw'okuba naliyokko byakyuka ddi nti kati bwe wabaawo omubaka afudde mu parliament ekiteeso kisobola okuva mu any other member of parliament okumukungubagira nyinza okuba simanyi mateeka ge mwakola kati. Kyatandise ku Segirinya kyova olaba anything okugamba nti gavumenti tugyebaza biki siraba noonya bukyayi ku mutima naddala fe abakuuzibwa. Do you want to tell the public nti Segirinya gavumenti ebadde yamukyawa okutuuka awo? Bw'omanyi kyekitegeeza okukuteekako omusango nti oli mutemi wa bijambiya ogwe musango Segirinya gwafudde nagwo mu bulago era nga kimuluma abadde balaba kuzimu ku video ze nti among other offenses zalina committing mbabadde agendanga emasaka n'erwengo n'atema abantu ebijambiya. Namulabako mu video emu ng'ayogera akaaba n'agamba bandintaddeko omusango omulala gwonna nagana yinze yateekawo n'eddwaliro okutaasa abantu nze gwe baga nti ate nze mbadde ngenda nembatema nze bwe mbeera nze wakiri banteekako omusango w'obuyekera ku Museveni nti nze banteekako omusango nti mbadde njekera Museveni mundu kumuggyako sirina nga Jamiru mukulu emisango kye gimusibya naye mbuno ogenda otematema abantu ebijambiya. That is the government of NRM. Eyo nawuliranga agamba nti ate abanne ab'ebyobufuzi be bamuteekako ekintu ekyo bavuganya nabo. You see, Segirinya atuuse mu mbeera njagala bwe yatuukira mu mbeera ng'amaze okuva mu kkomera. Of course waliwo era ebigambo bingi ebyogeddwako wano Uganda Gairo yabyogedde abantu bamu okubeera nga abeegendereza okwogeranga ebigambo kubeera nga abantu nti bateekebwa bulungi tomala gasama googera bigambo njagala mweteke mu mbeera era byebimu bidda ku nsonga y'emu omuntu okukusiba n'oluluzinga ne hope n'otuusa n'abantu enkola oyo Balamu gw'obadde oyogerawo awo n'atuuka n'okugenda mu makomera asendesende abaana bakkiriza emisango. Jjukira Segirinya bamala omusiba abantu bangi baatandika okwebuuza ye avuddeyo ati. Naye njagala nkutegeeze nti amateeka gagamba nti justice delayed is justice denied. Era niwabeerawo ne principle egamba nti mu Luganda kigaya nti obwenkanya bwe bulwisibwawo buba bukumiddwa. Bwe bulwisibwawo bubeera bukumiddwa. Waliwo n'abalamuzi bwe batandika okugamba nti ate era abalamuzi batera okuleeta gundi principle naye era bw'omulaba akutwala kaguddeyo n'omugamba naye era ssebo n'obwenkanya ng'oyanguyiriza amangu era osobola okutomera kazeerafu tubeera twetaaga okugenda ku speed emu naye ekirimu ekikulu bw'oba onkutte ng'okakasa nti olina obujulizi kunze kale nteeka mu kooti mu wiiki 2-3 kubanga abalamuzi weebali basasulwa obutitimbe n'obutitimbe naye ne bagamba nti nno chief justice atudde ku apiiru emyaka ena eri wali abaana babonaabona mu court martial abiwulira naye asirise nti ninza abantu bajje bamuvinge baŋŋambe abalamuzi bafa buli lunaku olunagira nga kati abalamuzi abawulira eyo apiiru bafa atudde ku judgment. What kind of justice are you dispensing? Chief Justice Owinyi Dolo n'abalamuzi abalala bonna gye bali akasembayo kakakubuulire ebimu kubiyigirwa mu nsonga ya Segirinya ngambe sijja kugenda nnyo mu nsonga za byabufuzi fe abasigaddewo. What do we learn from this and what do we need to push okulaba nga embeera eno tugikyusa? Ndi looya nange nina abaana era nawe nga bw'obalina naye ate lino eggwanga lyaffe omulamuzi n'okwata abantu abassa abantu nga basse
era emisango negibasika mu vi ne babasiba emyaka 25 nga yasse muntu bakanyamunyu abo baani bano abatta ababba baabwe baani ba myaka 25 na myaka 29 maid nakuba omwana namulinnyako namusamba omwana omuto nasigala nga omwana mulamu oyo n'omusiba emyaka 4 mu bwongo bwange of course maid kyeyakola kikyamu naye mpeyinga emisango egy'enjawulo abalamuzi ensonga baziraba batya what happened bateekamu emotions biragiro kuva waggulu I don't know bannange judiciary kyova olaba ngamba bannansi nti twetaaga okulunula eggwanga lino n'ebitongole ebyenjawulo omuli poliisi omuli judiciary byetaaga okununulwa prisons eri mu buwambe kubanga kati ova otyo olina ogamba nti olina eddagala ng'omuntu buli kaseera agenda deterioratinga oluvannyuma nnyo n'ozuukuka n'olyoka omutwala emulago by the time you transfer a patient or a prisoner okuva mu ddwaliro ly'ekkomera n'otandika omutwala emulago kibeera kikakasako nti tokyalina buki busobozi naye omulamuzi n'obiraba n'osigala ng'osirise twebaza abalamuzi abamu abali proactive abatunulira ensonga ng'ezo ne baleetera abasibe nga bonna balina enkovu ne babata negamba nedda twebaza n'abapoliisi abamu ne baleetera abasibe nga babakubyekubye ne bagamba mubatwale tetubasibira wano naye abo be batono ddala era bangi babatransparency nabatwala mu hard to work areas nge Karamoja nti gwe wano tosaanawo buli ayimirira n'abeera ku nsonga ng'oyo bamugobaganya ne basibe ne bannyabo ekikwatagana n'eddembe ly'obuntu mutujjukira wano bulungi ne bwe twatuuka ku General Kale Kayihura twayimirira naye nga bamuggalidde ebbanga erisukka mu ssaawa 48 nga tukimanyi bulungi nti naye muntu naye ng'ate era the previous year yali yasaba nti essaawa ez'okuggalira abantu zeeyongere ne bwe byatuuka ku ye n'atandika okuwoloma naye twamulwanirira era n'avaayo n'ensonga so n'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo tulina ebbanja nze gwe noono okumanya obuzibu obunene buli kwani akazibu akanene we kali ye muntu atta institutions omuntu asse institutions wano buli kimu buli kyosongamu nga kiganye IGG akaaba DPP akaaba abo bonna Mwalimu Museveni kiri ku likodi nga abalagira kati yingiridde ne kooti Mwalimu Museveni NRM government you are responsible kyovola abantu bangi babadde nga bagamba nti government is responsible naye nga tebanyonyola bulungi in that area you are responsible kukufa kwa Segirinya haje tubiwulidde pozi mukkirize mbategeeze ababadde balabye flyer Dr. Bayiga Lulume tubadde tulina okuba naye wano ne ampereza obubaka ogenza okukya personal assistant wa afiiriddwa maama we kati talina bwalika omuyambi we mu byobufuzi mu constituency afiiriddwa maama we Dr. Bayiga ate kati yakulembeddemu okuteekateeka okulaba wali ekyennaku erinnya Dr. tolimpeereza bwe waba wamuli okumpi alimpeereze nditegeere naye yampeereza kifaananyi kya maama wa personal assistant we amufuddeko Dr. Bayiga tekigenda tusobola kuba naye kitalo nnyo abyogedde byonna ntabyogedde byonna watuwadde eddakiika 2 netutabigendamu kino omukulu akivaamu atya kusinziira ku byogeddwa byonna yagamba abalamuzi ngenda mukubira saagala kuddamu kuwa beyiro yagamba poliisi saagala kuddamu kuwa bondi bino byonna ebituukawo era owulira mu kiseera ekyo yagambye nti abantu ne batta abantu ne babawa beyiro weewava oli kyanenya omulamuzi nga kyera kyagambye nti yali ayagala kusanyusa mukulu ono omanyi nze eyo mu kyalo gye mbeera singa nkubuulira gwe bagamba eyasse Segirinya naye siyinza byogerera wano naye kibi nti tulina okwogera ku munnaffe ate nga mufu oh yes naye olw'okuba nti yembeera eriwo tetuyinza kibusa maaso naye kyensaba muli abantu munnange ono munnakyagwe munnange ako kakali kyakaffe obadde onkanzi kakati kyensaba tusooke tulabe
context ki President Museveni gyayomberamu nti abantu tebabawa beyiro era lwaki olalonga omwaka ku mwaka azze ayogera ku mbeera eyo nti Katonda muteekako nti yasesegirinya kubanga bangi buli afa gavumenti emuse naye balisima naye banda Museveni amuse abantu tebeefiira nti naawe jjajjaawo bamaamawo ayinza omuneiba okufa ne bagamba nti gwe wamuloze wamukoze eki bangi babatute ne bagwa ku byalo nga babatute kaguddeyo olw'okuba nti mbadde mulina akakuubagano ku kibanja omwana we yakubye owange nojjoofa ne bajja ne bakulumba nti gwe wamuse so twawule context President Museveni gyagambiramu ensonga z'obutawa beyiro ate yamwami Ssegirinya watya mulabye obubbi nze bwe muyita corruption obwezise mu ssiga eddamuzi ne poliisi tetujja ekyo si kipya bwe tuba tukyogera si buli omu omulamuzi nti yali corrupt oba wa poliisi nti yali corrupt naye nti ebitongole bikyasinze okuba nti biri promotinga corruption byebyo ate nga byebinyigiriza omuntu ate nga bikwatibwako obulamu bw'omuntu kuba teri aba mu ssanyu nga bamusibye teri aba mu ssanyu ng'ali mu kaguli mu kkooti kati watafuna mazima na bwenkanya olw'enguzi weekanga nga enseefa abantu babeera mu peyini mu bulumi obw'amaanyi naye President Museveni okulwanyisa ekintu kizze nti emisango omuntu eyandibadde honorable asibwa abeere ebizira asasule ekizibu kye olumuteekayo oti amanya nina sente zange bagenda kunkola ki nga ajja kusooka afune police bond amale ne beyiro abajja gikola ki ebyo bitambula wamu aidha ku poliisi avaayo nkyana dda n'agamba kati wabadde omumanyiira gwe Saddam kati ddamu omumanyiire nno navuddeyo tubalabye abantu bwe batyo oli ne bamugamba nti abannayo omutwe bamuteekeko eri akakkaneko olugenda bwati mu kooti bwe bamuteekayo nga mugamba akomawo olukomawo nga bamuwaaki kooti beyiro ngadda ku kyalo abantu abakoze emisango nga bwe yagamba abakwata abaana abantu abatema abantu ayakubye munesasi omuntu eyatuze munna akaana n'akatta ne bakomawo mu community so nga ekkomera lyakolebwa nti omuntu ono abonerezebwe kaveeko mu society asobole okuba nti ali mu confinement kibi nti omulamuzi oba abalamuzi bamma muganda wange beyiro olw'ensonga zaabwe naye newadde nga eruzira wandibaddeyo eddagala kyenjagala okugamba abantu omuntu ng'olinamu obulwadde bwo Dr. Hillary ninamu sukaali wange ninamu pressure ninamu kansa ninamu siriimu endwadde ezo ez'enjawulo buli ba confining ewantu ewamu tosobola kuwona oba tosobola kujjanjabwa bulungi lwaki mind ebeera stressed immune system nekka nti ne bwoba gwe oluzira onompa eddagala bwe mba nina omukisa ogumpa beyiro eyo wandibadde ogimpa neneetaaya kubanga n'okubeera obubezi n'abantu bo ne bakwano bange nga honorable oba Saddam ne tunyumyamu nalyo ddagala okuba ne mukyala wange nalyo ddagala okuba n'abaana bange nalyo ddagala ebyo byoyogera omukulu ye tabimanyi oba temubimugamba anti kaakati nagamba buli omu alina olubimbi lwe lwalina okulima nze nina bye nnina okugamba President Museveni era mbimugamba obintuma bulijjo si buli kimu kuba kati ate awo bano balooya ekikwata ku bulamu kuba one time it will be your brother your sister your relative bano balooya n'abalamuzi ate ogwo mulimu gwabwe ne lwaki bwe tujja ku program tizimba ensi yonze nkuwa ideal situation ng'omusomesa nenkuwa ekyandibadde ideal kati mu ideal mwe tujja ate amenya the ideal netugamba who is who lwaki omulamuzi ono ye abalala bwaba bawa beyiro lwaki yamuwa then ate naye netumuwuliriza what were the reasons kwasinza kubeerawo netumucrucifyinga nti gwe waleetera okufa kwa Ssegirinya no lwaki yammibwa beyiro eyo naye singa yali ekyo kyakubuuliddwa Mr. President yali amaze okugamba those are criminals tebeetaaga beyiro omanyi Honorable Abdallah wagamba wenyinza okukujjukiza yaleese Kanyamunyu naga oli akubye omuntu n'amutta ye ne bamuwa beyiro ono ne mumukwata n'abeera mu kkomera emyaka 4 n'omusango teguwozesebwa mukyanoonyereza ate oyo ye tafuna beyiro nga tannakakasibwa nti yatta tafuna beyiro ate ono gwe mukutte red handed ngasse ate ye naafuna beyiro tulabye abantu bangi President Museveni ayogera ku kintu ekyo myaka gyonna abalamuzi
neera abantu ne babawa bbeeyi balamuzi ki abalamuzi babatta abantu abakoze ebikolobero naye era ne bamala ne bakola ki Ne babawa bbeeyi. neera n'agamba talina ng'akulaga nti yes singa ye mulamuzi yandibadde tagibawa naye olwokuba amateeka weegali era babadde babawa bbeeyi n'olwekyo kino oli aba akyekwekamu bwekwesi ogamba nti olwokuba President Museveni yayogedde ye n'amumma the ideal wali olina kukola ki awo tulina okubuuza n'olwekyo bwe tuba nga tunazimba Uganda tulina okutunula obumulumulu obwo obuli mu buli sekita nti kano okufa kuno kutuwa ekyokuyiga mwenga bali mu legal practice oba abalamuzi nti omuntu singa ajjana nti mulwadde omanyi ebintu bino ebyekkomera bizibu ojja gimumma ate nkya naawe ogendeyo Oh yes. kakati omuntu singa bajjana bagamba nti Honorable Sozi Kazdu Mukasa mulwadde oyandibadde asaana agende afune treatment ng'ali tali confined ali mu mbeera ennungi omulamuzi yimirire okwese conscious olina conscious ne subconscious mind gikozesa ogambe oweeyinge ogina omutunuleko ddala oli mulwadde omubuuze that's why bagamba n'emisango egimu ng'egy'ettaka genda ku ttaka olabe amazima then I oyimirirewo want to buy his. yes Kyagamba kuba kyeyagala ekyuko ky'obulwadde abantu baba n'obulwadde ng'eddagala ne bwe libaawo ate omusawo alina kyamugamba nti bw'oba okozesa eddagala eryo olina kulya kino nakino Ekitaliiyo. which cannot be provided in Yes. prison. so environment eyo ng'omuntu alina omukisa gwe etteeka limuwa genda muwe passport bazisigaze buli kimu kubanga omubaka ng'omubaka yandibadde talina waddukira Okay. n'olwekyo kituwa ekyokuyiga we twetaaga okutereeza tutereeze emyaka 8 nga bwemutunulira bwoti mu kiseera ekyo mu gyakyenda ng'alinga mukadde wa myaka 8 ng'amaze emyaka Yeeyisa Ssekitto. oyo yisa Ssekitto kati eyo gye byatandikira era nsonyiwamu katono kano nyinza okukeerabira mukulu Abdallah Kiwanuka Kikonyogo John akugambye nti Meidi oli gwe wagambye nti ye teyatta naye ne bamusiba emyaka 4 Kikonyogo ndoza obusungu yafuna nga bwe nafuna bwe nalaba vidiyo eyo agamba nti okugezaako okutta omwana ow'emyaka 4 atalina musanga atalina kye yakkola omukazi oyo yali asaana kalabba genda kakati njagadde kugumiza naye how do you explain tukirekerawo leka Saddamu amale njagadde kugamba ti kino kye tulaba olwaleero Oh yes. kyava mabega kizze kikula ate mu bugenderevu bw'ojjukira Dr. Kizza Besigye we bamusibirako omusango ogw'okukwata omuwala kyakuwa awo wonna wonna nga bino bijja bikula naye bino biva ku ki pulezidenti yennyini bwe mba mujjukira akalulu ka 96 nga kaakaggwa yagamba nti mu poliisi omwo mulimu olumbugu Yes. era ngenda kuteekamu bakaders kati jjukira poliisi yenoonyereza era bwe baba bakutaddeyo yekunoonyerezaako eweeyo obujulizi kakati akugambye nti yagenda kuteekamu bakada era n'abateekamu n'akwata judiciary n'agiteekamu bakaders ojjukira nti bakavuma baali ba NRM nga bamanyiddwa bulungi nnyo ono yennyini Owiny Dollo gw'oyogerako amanyiddwa bulungi nnyo kakati bansiimye kakati abo bonna bebanga judiciary naye ogitaddemu bakaders Samuza Munaggu gye yalagawa yaliko oba mu electoral commission eyo nafuuka omulamuzi simanyi bamuwa obulamuzi n'atabukola yes kati abo bonna nga olwajjuza mu kitongole akifuula ekitongole kya gavumenti ekya NRM afusinga ebitongole byonna ne NRM kati ng'ogyeko ebitongole biri ebirala twogera kati kikwatagana n'emisango gino gye twogerako kati eyo ensonga emu we yatandikira okubyonoona ng'abitta mu bugenderevu awookubiri we yabitira mu bugenderevu ye recruitment okurecruitinga abantu ku sectarian lines olumu wano nakugamba nti gwe teebereza bw'ogenda mu kitongole nga bakukutte nga Kaihura ye inspector general police
nga Richard Buteera nga ye DPP nga Bati Katurebe nga yakulira ye mulamuzi kati ate byabashaija nga yakusiba kakati linga bwe liba oba ttaka omusango nga ebamala okugusala olina kugenda wa Kataratambi kakati weebuuze ebitongole ebifaana bwe bityo oyinza kuwonerawa era eyo discretion gy'ogamba kubanga discretion eringa kufuwa mupiira guno gwe tusamba ogw'ebigere gwina amateeka 17 amawandiike naye eriyo 18 baliyita common sense kakati n'omulamuzi eyo gye yandikozesezza common sense eyo ye discretion of the referee exactly naye kakati abantu nze abo nga bwe mbakumenyedde at one point in time bali mu bitongole mu kiseera kyekimu kakati abo basuubira kufunayo justice ki kakati nze bino byonna ebigwawo mu kiseera kino twatandika ffe abamu okubirwanyisa nga n'abamu ku bazze kaakati abatwegasseeko bakyali eri era nze ye happiness gye nnina kubanga be twatandikira nga oli akugoba n'ewuwe n'agamba wano temujjaawo nze nzijukira baganda bange bangobanga ewaabwe nina muganda wange bamuyita Mudi yalingawo n'amasuba nagenda ewuwe n'agamba nti munnange tondeeta bizibu wano tojja nga naye muganda wange batuzaala ffenna kakati naye over a period of time ababadde eri nabo bazze eno kino kye mugambye nti okikola omuntu naye naawe ojja kujja bakikole ki bakikole kakati luno olutalo honorable lwe twogerako tetulina kye tusuubira nti President Museveni asobola okulongoosa kino kuba bino byonna abikola mu bugenderevu ku retaininga buyinza ensobi ennene gye tukola eri ku ffe ffennyini be babikola kubanga ffe be babikola abategeeredda nti oli takyasobola kukyusa era nga y'ensonga lwaki tumulwanyisa tukyuse amaaso gaffe kwe kugajja ku ye ne tugateeka ku bannaffe mbadde njogera okwegendereza mu bye twogera gundi ono omugenzi bwe yali ng'ali mu kkomera ebigambo abantu abamu bye baayogera kwegamba nga bw'avaayo bw'ataba musajja tasobola kudda mu lutalo bw'ataba musajja nnyo nga tayinza kudda mu lutalo era kyova olaba nti Segirinya yali musajja mugumu okugamba nti nno ne bwenfanga nti musigale nga mugamba nti yagamba nti balwane fight hard yali musajja kubanga ebigambo ebyamwogerwako ng'ali eri ne ng'avuddeyo awo nga yakavaayo nga bingi okuddira ne tulekerawo okutunuulira oli ne twetunuulira kakati wano yafudde senga wawulidde eggulo ababadde boogera mu lumbe ng'olaba abantu basandise kweseetinga kutwala kifo nga n'okumuziika tebanamuziika ebigambo nga buli omu byayogera nga olaba nti ali mu kwetega kyokka nga abantu beebamu olwo oli tebakyamutunuulira batunuulira ekyo kifo kakati ekyo kyekizibu kye tugenda okusanga kakati omulaba ono honorable y'omu ku basajja boogamba nti balwanyi ku buli front tekikwewuunyisa nga tugenda mu kalulu kano oba nga batandise dda n'okuwoomingira ekifo ekiki naye nga abawoominga ate era be baffe kati bwe baba ba PPP lwaki wano batugamba nti oli yeyeetaaga okujjawo kati amaanyi lwaki bagajja ku oli ne bagamalira ku ono lwaki kye bakola kubanga ba abantu bwe tuba twogera bino byonna mu ssaala zaffe ezimu tulina bwe tutuuka nga twegayirira Katonda tugaa nti tuleka ebitugwanira okukola ne tukola ebitatusaanidde kukola kubanga abantu wano bwe tuba bino byonna honorable byabadde ayogera nange byenjogera biraga bulumi bwetaaga kukyusa obulumi obwetaaga okukyusa naawe ebimu byoyogedde naye kakati olutalo lwonna ogenda kulaba nawulidde nga nkuwa byakulabirako ebinyiiza nawulidde nti kakati waliwo
gwe bayungudde dde okujja yesimbe ku bwa Lord Mayor. Ojja kuwulya ng'olutalo lwa Lord Mayor olubadde ku Museveni lumuvuddeko nga luzze ku ono. Nga n'olwoli olubadde ku Museveni kukyusa obuyinza nga buzze ku Lord Mayor. Kuba Museveni mulogo. Era bw'aba mulogo. Mulogo nnyo. Kakati okulwanyisa obwannakyemalira ne mu nnyumba yo mu kitanda kyo bukusangayo. Kakati nze nzikiriza era twagenda okutandika okumulwanyisa nga tukimanyi nti bukusangayo, naye gwoteekwa kubeera nti ebisoboka okukola olina okubikola, ebisoboka okwewala olina okubyewala. Naye tekiyinza kuba nti nno mwenna kakati wano we tugenda tewakyali muntu yenna agenda kumutundira. Gwe teebereza tumaze kakati bbanga ki nga tulwana nga FDC yeeyawuddemu balwana, nga NUP yeeyawuddemu balwana. Tewaliwo we batuulako mu kisenge wamu nti barikonsayiringe. Waliwo eggulo gwe bagambe yageze ku mufu kwennyini n'agamba nti bannange tufiiriddwa nnyo abasiraamu era ono ekifo kyaffe, naye kaakati nti tulina okutuulako mu kasenge ng'abasiraamu tufune omusiraamu gwe tuzzaawo. Naye ng'olutalo lwe twogerako lwakugjawo oli n'akola statement nga n'omufu akyali awo. Kakati ekyo abamu ku ffe abaludde mu bintu bino Honorable Muwada manya Mulima Mayoni, kye kizibu kye tusanga ne bw'abanga dikiteeta bw'oba omulwanyisa okimanyi nti ebyo byonna ajja bikola byakola oba okimanyi. Kakati oteekwa okubeera smarter than him nti muyina we muyina okutuuka nti ne bwe mba mufunye ebizibu mulina we mutuula. Naye bw'abanga dikiteeta ye atudde ne Kayihura ogambye nti yasiba Kayihura ne mutuuka n'okumulwanirira ng'amusiba lwakwagala ye kumuwamba. Omwaka gwali guggwako famire ya Kayihura n'egenderwa kitula omwaka nga guggwako bo nga basisinkana. Naye nga ffe tuli mu constituencies z'abannaffe tuboogerera bigambo, tuli mu constituencies z'abannaffe ate abalwanyi bannaffe nga tewaliwo we tuyinza gamba naye oba tugendeko ani eyali eyawummula kalidinaali nti tutuule eyo nga teri atulabye newakaddu mukase eyawummula oba tugende ewakaddu mukase eyawummula takyalina interest nnyo nti ali partisan twogere. President Museveni okumanya nga kwegamba ffennyini ffe tulina ekizibu kaakati kubanga ye tokyalina kyomusuubiramu. Buli kintu kyonna kyonna ekibi ku nsi ekimulemeza mu buyinza akikoze. Ekigudu kyoyogera naye what about kino kyeboogera ab'opposition nti ebyo byonna division zetulaba DP okwabulukuka n'owulira nti eyina ekiwayi kino nakino FDC n'ebigenda bibaawo nti omusajja we Lwakitula yabiteeka yaseesaamu. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti buli lw'oyogeranga ng'olina ky'ogamba omuntu oba abantu ne balemwa okukitegeera wenenyenga nti gwolemedde obbamatiza. Tonnafuna language ebamatiza. Kakati na bino byonna bye tuwogera. Mukulu Saddam, in Ugandan politics language ematiza abantu abo ye mutaka bumaali. Buli gwe bakwasa ku wallet n'ezitowa asobola mukwasa wallet n'ezitowa yamumatiza. Kati can you challenge government mu bya wallet? Honorable nakugambako wano ku minister omu ku ssente za Global Fund we yantwalira mu ministry ne bampa milioni 5. You were 1 in a million. Ati kakati ekitufuula abakulembeze kiki? Kakati nga buli omu akayanira akafo tayinzaga nti kakati wana wali Mulima Mayuni awo twawambawo ne katulekewo oyo ye mulwanyi waffe ye jenaali awo ne kakati katutwale wali. Kakati ekyo bwe kiba tetukisobola kati abantu tubagambe nti twalemererwa kubanga abantu betukomitinga kwegamba be balinga abasirikale ba foot soldiers. Kakati ffe abakulembeze bwe tugaana okubaako
okulengera ewala okusingako wano we tulaba. Kakati tuba tubagamba ki? Bwe tubaga nti atulemeredde nti atuyingiddemu n'atukola kino, n'atulemeredde atuyingiddemu n'atukola kino, nze ndowooza nti okunnyonnyola obunnyonnyozi nti gavumenti eno emye abantu bbeiro, gavumenti eno eridde enguzi, gavumenti eno ekoze biri, kati ebyo tubikoze emyaka kati kumpi 4 oba 3. Kati ffe bye tukola bye bikulu okugikyusa. Naye bye tukola tebiraga nti tugenda kugikyusa nkya. Kubanga buli time lwetuuka we tulina okugikyusiza we tusinga okwetemeratemera. Ng'ate twetematema si lwa ssente zokka. Abantu bagenda ku bufo okulwanira obufo, ogenda okulaba ng'oli ayagala kuwa munne butwa. Ni lwakafo. Abamu ku ffe tubaddewo. Nze neesimbako olumu nendaba nga okwesimbawo kuli divisive. Kubanga oli yambuuza nti lwaki siwagidde Ssebaana nempagira Besigye. Mu kiseera ekyo nga Besigye ew'amaanyi aŋŋamba n'olwekyo toli Muganda, oyinza otya okwesimbawo naye ate ggwe n'owagira Besigye. Ne Buganda naye ssebo ne Ssebaana yawagirako ku Besigye n'atawagira Kibirige Mayanja. Kaakati biki byombuuza? Naye bwe tutalowooze nti ekifo bwe tukifuna ng'ekyo bwa MP tukikozesa kuggusa lutalo. Ekifo bwe tukifuna ng'ekya Lord Mayor tukikozesa kuggusa lutalo. N'olwekyo bwe tuba tukyagala kukiggusa lutalo tunoonye our best. Oba ali mu PPP, oba ali mu Jema, oba ali mu NUP, oba ali mu FDC, naye nga tulowooza nti oyo ne DP gyeri togyogeddeeko. DP eri ne bano. Ne UPC eri ne bano. Eriyo DP wali ba Dr. Bayiga, ba Engineer Sebamala abatagenda eri. Ekibiina kirina president. Yakoze press conference n'agamba bano bali mu DP. Ffenna twogera olulimi olwo lwa ruling party. Era n'agamba nti tuli mu partnership. Maliriza. So abatulaba kwegamba baleme okulekayo tebaleme okuntegeera. Era mmanyi nti bino byenjogerako buli akutte kakati ayagala okwesimbawo andaba nga mulabe. Naye nze mmanyi nti okukyusa bino byonna bye twogera, Amini bye yali akola ku regimu ye basooka kujjawo Amini. Obote bye yali akola ku mulembe gwe basooka kujjawo Obote. N'olwekyo nakati okukyusa bino turn around oyina kugikola nga ojeewo ki mutwe. Center weba te holdinga things fall apart. Kanzire wa Honorable Abdallah. Dr. Nzire bwemveri zirawo kulai waliwo onaina wakutte. Ate njaga kutangaza ku ggwanga. Aina wakutte katereke kanveri oja kasanga. Honorable Abdallah. Njaga okuita ku nsonga z'ekkooti ey'amagye. Ebigenda maaso nga mu kkooti y'amagye. Appeal ogambye Chief Justice agituulidde. Tuwalabye for the first time kkooti y'amagye ng'esalidde looya emyezi 9 mu kkooti kye baayise okunyooma kkooti tiyagiyisizaamu amaaso. Naye bwenakutibwe nti obubuuso buno tebukyalaba nnyo sekukkulundidde eziwera nga ndaba waliwo akawaayiro mu kkooti ekiragirawo nti bw'aba anyoomye kkooti nga kkooti y'amagye etteeka ligiwa okusiba omuntu ogutasukka mwezi gumu. Ekibonerezo ekisembayo obunene kye bagabira kye bawa looya anyoomye kkooti guba omwezi gumu. Ono bamuwadde emyezi 9. Ekitubulye kwe kiva oba nakyo kirimu discretion of the judge. Naye kirala oba kino n'akigattira oluvannyuma okay katusookaako tutunule kkooti y'amagye engeri gye yeeyisaamu n'ekyokusiba omulamuzi munnamateeka emyezi 9 oba oli awo n'otuwa n'essuubi ku apiiru eri gye baakola kuba Constitutional Court by the way yalangirira dda nti kkooti y'amagye teteekwa kuwozesa batali bajaasi. Naye Ssaabawolereza wa gavumenti Kiwanuka Kiryowa n'ajulira ye apiiru gye muwulira twogerako emazeyo emyaka emeka? Myaka 4 tebagiwulira.
tugendeko okusiba looya munnammwe emyezi 9 ekitali ng'etteeka ligamba nnaku Nanga 3 ntangalizeemu kano kamu eyo kooti tribunal enjawulo constitutional court yakirangirira bulungi nti it is a tribunal erina okukwasisa empisa ate era ekyo nagwo gwafuuse musango nawulidde ekyamaani waayo agamba temuddamu kutuyita tribunal nagwo gwafuuse musango era mubeera mu kooti wali nga muli ku bunkenke kooti yasazeewo nti it is a tribunal naye bawakana bo nti it is not a tribunal okusooka waliwo paalamenti oba yali ey'omunaana yakola etteeka eri mu 2:5 erya UPDF omugira court martial eyo ndowooza yawuddiisibwa ate nga mwami Museveni talina mutima gulitereeza. Lwaki mbagamba bwentyo bassebo ne banyabo? 2:5 ndowooza yali paalamenti ya 7 ey'omunaana yatandika 2:6. Akati mu paalamenti eyo kituufu mutulonda ne tugenda mu paalamenti, naye at the end of the day yonna gye bisembera ekibuuzo kiteekebwawo okubuuza abawagira kino kitambule bwe kiti muliwa, abatawagira muliwa, era abasinga eddoboozi eddene ne bayira batutte olunaku wadde ennaku zino naddala mu paalamenti eno kiwuliddwako ng'amaloboozi mangi gawakanya ne sipiika n'agamba nti kiyise. Ekyo kiddayo ku nsonga emu eri bannayuganda, era n'enjagala okigattaganya n'ekya Saddam Gayira nti under normal circumstances mu bitundu bye twandibadde nga tutwala nti ebyo twabinunula, twandibadde tugenda tulumba bulumbi walala okugezaako okuweza ennamba nti Mwami Museveni bw'aba atulemeredde mu general election timusobola omutayiriza mu paalamenti. By that nga ntegeeza ki nti muwezezza ennamba. Mu ekyo singa tubadde tulina eddoboozi limu kyabagamba nti nandibadde siraba nsonga lwaki era nsiiba nkinnyonnyola abantu bakitegeere nti nze nawangalira nnyo ennakawaawo. Taata wange wali ebukotaawo obukatende zooni n'ebintu bintu nawangalirawo nnyo. Taata wange musajja ayimiridde bulungi, Haji Mulamba, so ne mama wange gye bali eyo, nti nali nina kapasite y'amaanyi nnyo okwesimba ennakawa. By my mistake kino njagala kukiggusa ku nsonga ya court martial obuzibu bwe tulina, naye olw'okuba ebiseera biwaliwo Michael Kabaziguruka, Michael Kakande waali ngamba osijja kwesimbawo. Waliwo bannange ate nga basobola. Nze banzaalira bweyogerere mu Kira municipality ne taata wange kati gyali ddala, era mpangalidde omwo ntusomerawo Hassan Trabi. By the time I bring the intention to contest, Ssemujju yali amaze okununulawo. Ne weeyongerayo. Nina amaka gange emukono municipality. Egguma. Namboozi yali waali. Awo nawo ne weeyongerayo. Nanoonya wa wensobola okugatta ettaffaali ku struggle. Okay. Nali nsenze emukono North eyo. Taata wange gyali eyo ayinayo amayinja, nange nga nguzeeyo ettaka lyange ntaddeyo ennyumba yange. Mu mbeera yonna nga si gye nkulidde, neesinga obukulu nti ndi mutuuze waayo. Era ekimu ku bye baalinga oyo si weeno, ngamba ensonga enkulu bassebo ne bannyabo yakununula ggwanga lino. Ngezaako okulaga to add value ku struggle n'okuweza ennamba mu paalamenti. Okay. Kati bassebo ne bannyabo mbadde ntuuka nti ensonga bw'etuuka mu paalamenti, at the end of the day bajja kubuuza abawagira baliwa. Era ogenda okuwulira emirundi mingi ng'eri NRM mu ddoboozi litya. Kubanga ye Mwami Museveni ne bw'aba atambula eggwanga lyonna agamba mmwe temufaayo, ne bw'aba yeebaka nze nja muzuukusa mu kaseera k'okulonda.
era omuwulira ensonga nnyingi nga zigenda okujja mu parliament asooka bayita lwakitula anda nomusaka musanze ebyo nabyo yandibadde tebibeerawo because there is that independence erina okulekebwa legislature naye nemba mugenda okulonda speaker asooka bayita banantize enjagala ono kati ebyo dabinfluencinga ensonga nnyingi zebandibadde mu interveninga. That means speaker temulonda wammwe mulonda wammwe abi Museveni. Kakati ku nsonga za court martial obuzibu bwonna we buva ku tteeka lya UPDF eryayisibwa parliament. Ennaku zino waliwo amendments ezaleetebwa ze tugenda okutereeza mu UPDF Act. Bwe tulowooza nti twagala tuyise omukisa ogwamendinga provision eyo naye jjukira era at the end of the day ennamba muyina ntono mugenda kulwana munyonyole gaba n'obulago bukale naye at the end of the day waliyo okuba akalulu abawagira ensonga eno era esaidi eri esinga maki amaloboozi kati kino abantu obamalamu amaanyi Honorable Abdallah kati mu palamenti oba kinaawulikika bubi temukyalonda kusinziira ku butuufu bwa nsonga mulonda lwakuba ndi wa kibiina gundi ensonga ne bweba naawe ejja kukosa n'abantu bo naye olonda lwa kibiina so si lw'abantu. Kino nkyogera ndi ku TV eno ensi yonna endaba buli omu akimanyi niwe Museveni akyenyumirizaamu nti ensonga enkulu ng'eyo eneebeerawo mwami Museveni amala ekiro kyonna ng'akuba busimu abukubira babaka bino wabirabira wano ku mwanya and what have you at the end of the day gye byagenda naye bwakubira essimu ne konsiyasu yagikugyeko bangi abamuguba okutegeera era bangi ne beekweka ne bagamba wakirinza obutabeerawo naye at the end of the day abalonzi boogambye abantu abagenda okumalamu amaanyi bo bennyini be bannannyini kizibu abalonda ababaka sitayiro ezo era naddala mu kaseera nga kano bw'osanga nga bwe basaba mu sabbuuni ne bava ku nsonga enkulu nti ono yagenda okuyimirira naffe yagenda okulwanirira ettaka lyaffe yajja okugyayo eddoboozi lyaffe waliwo bali abatugamba nti nze awo nzikuse koyogedde ekyo kati nze nzikuse ng'oyo awulira ensonga zo zikoze eki nzira ku nsonga ya court martial nga bwe twogera ku institutions endala zonna mu ggwanga muno ngenda kugerezayo ekyokulabirako kimu mu UPDF omu oba bibiri. UPDF erina ebitongole bingi, erina amalwaliro, erina engineering, erina bino ebya NEC, erina departments nyingi, erina ebyamazzi bakola amazzi agagawu so bagayita uzima, erina ebyennyonyi eyo, naye buli kimu kirimu ng'oli mu kugumu ekyo. Ebya engineering bazimbi era basanga ba engineer, ebyaba dokita malwaliro agabombo basirikale nenga basawo bosanga mu byamazzi era nga nabo bali gwe weebuuze kyekigendererwa biri byakulamula abantu mu bwenkanya. Lwaki ekyo ekitongole mwami Museveni takiteekamu ng'omuntu ali qualified mu mbeera eyo ng'oli ku court martial okyoga n'ateekawo ng'agikulira singa alonda ng'ali ku ddaala lya mulamuzi nga looya kubanga tubeera wali eri bateekawo gwe bayita simanyi judge advocate kyekiri discretion nti judge advocate aliwo kuwabula kooti naye era oyo awabula osobola okuwabula omuntu n'agaana byokola ki byomuwabula awo nno waliwo ensobi emu esookera ddala naye nesingira ddala obukulu semateeka mu misango ebiri baitha ogumu gwajulirwako ogumu tegwajulirwako particulars zaagwo ngwerabidde kale yajulira kugwa kabaziguruka ne waliwo ogutajulirwako ogwo twagala tuteeke mu nkola court martial kyalina kutrayinga bantu ba bulijjo ne bwabeera by the time wootuukira eyo olina okubanga oqualifyinga okubeera ng'oli mujaasi. Neno mulimu akagambo kali service offenses oba ne bakukwata nga odiringa n'omuntu ow'amagye ali qualified okubeera ng'atuukula wali. Neno mu kooti zaffe waliyo kye bayita contempt. Neera omulamuzi bw'aŋŋamba nti atadde ku contempt anyimiriza wali mu kaguli
nambuuza ozizza omusango obumpimpi nakusomera omusango nakugamba omusango bweguti neweewozaako weewozeeko n'otekawo ne mitigation factors nga naye wekitiibwa mulamuzi nina abaana abato benandisanye naye ye bwakusiba mugundi eyo for example nojemera ekiragiro kya kooti mu contempt kati kangende ku ekyo mu contempt tasobola kusiba myezi gisika 6 neno mu court martial bwekiri nti tosobola kusiba muntu mwezi nnaku zisukka mwezi guno ojjukira lukwago oyo general Eric Mwine bombi n'alaka yabasibako for some hours I think that is sawa nga 3-4 because of yabasiba 3 hours ne fine ya siringi 10 na fine ya siringi 10 kakati ono tumubuuza ekyo wakijjeewa because bw'oba osala emisango olina okutambulira kwebayita facts n'amateeka kansooke nkubuuzemu awo wootuusaawo chief justice yagamba ennaku ezo nti omusango ogusalibwa general court martial tetuyinza gukolako en appeal kati kino munnamateeka munnammwe bamusibye emyezi 9 ng'etteeka libagamba mwezi gumu mugenda kikola mutyanga ne Supreme Court yabagamba nti ebyeyo temubijuliza eno tuddayo mu kooti y'emu eyasala omusango addemu atunuulire atunnyonnyole yasinzira ku musango ku tteeka ki kikwasa ennaku kimalamu amaanyi naye byonna byonna bigendererwa kutiisatiisa na kutumalamu maanyi kulwanyira ddembe lya buli muntu lwaki ono gayira we banaamukwata baagala mutwala mu court martial kati mu court martial tubadde tuyingiddeyo twagala tujambulule ne balooya baagala tutiisatiisa obutakola ki obutagendayo at the end of the day Mwami Museveni ayongera okusimbwa makanda wannakyemalira bwe ku kooti ziri ewinyu ddolo abantu bakaaba court martial abantu bakaaba ku poliisi abantu bakaaba everywhere abantu bakaaba yo solution eryemu mukulu Hillary Kisanja owulidde ebiveeyo omanyi omukisa gwe tulina ono wa State House asobola okulaba omukulu mangu ku bye bagamba ebyo byonna bagamba etabiraba eggwanga amanyi ate Kisanja olusankwasa ekisa mwana muto naye ate era gy'oli naye kati tetukuvunaana tuusa bigambo byaffe oba birowoozo bya bannayuganda biboogerako nakano kazingire mu byogenda otubuulira bwe tunaaba tufunye obudde Abdallah anakinyonyola kuba munnamateeka pulezidenti abadde atalaaga eggwanga ennaku zino yatuuka embaale ne bamwanjulira bamalaaya n'abagamba abawaddeyo obukadde 100 naye nga mu mateeka ga Uganda obwamalaaya musango n'ekibonerezo kwekiri kyenatyamu nti bw'anaasanga ab'ebisiyaga nga nabo beekozemu ekibiina nabo taabateeremu ettettebwa mu nsawo tewali yali abasalidde musango kukakasa ati bamalaaya lindako Saddam agambye mbu tewali yali abasalidde eyayanjula yagamba nti tulinawo babayita banneekolera gyange ne babamwanjulira nti these are prostitutes n'ababuuza mubamanyi bulungi nti ye nti nabo beemanyi nti ye nimbawadde 10 kati details zooleetamu tezapulayi soka nebaza kanso badde bwetula ne kanso nga tonalebo ku kyamateeka nti aba agezaako bweba mu butuufu nga temuli mu byabufuzi kiba kirungi nnyo n'agayidinga bulungi naye nze nosooka okiryalinga eya oba empewo mumuleke obudde butugoba olw'okuba nti tusawo omuzindaalo buli omu ku puroguramu yaffe zimba ensi yo olina ekirowoozo okuwa opiniyoni yo era nze naye siyagala okusooka okukiryalinga si kituufu nti President Museveni dictator kubanga ekyo kyateekawo kiyita pseudo nti opposition bweremwa okonvinsinga bannayuganda ogironda mu buyinza nga bamuyita dictator naye bw'osoma ffe abasomako ku political science omutono the definitions of a dictator President Museveni tazirina kitambula ng'embaata era kiba kikyamu naye olwokuba nti oli anoonya banagamba nti musajja ono mwonoonye ntya mulwanyisiza alemeddewo abantu bakyamwagala noga tumuyite dictator atta abantu akwata abaana abba emmere yonna ne bamukomerera President Museveni ebintu byonna okigenderera si bituufu embeera ye n'enkola ye ayagala nnyo okulwanirira omuntu munnayuganda owa wansi ayagala nnyo omuntu anyigirizibwa naye gwe wejja n'omubulaninga dictator nga ne bw'oba dictator teyandikukiriza kuva ku TV wano ne bwo tewandisuzeeyo aho bati wasoma definitions z'omuntu gwe bayita dictator
ate ekirala President Museveni bw'aba atadde abantu mu bitongole bye, njagala okuwabula mukulu wange, kibaali gwe gwatadde mu kifo okikozesa obulungi oba obubi, naye takutuma nti nkuwa ekifo kino gwe Kayihura, gwe IGP, gwe mulamuzi Ssaabalamuzi olw'okuba nti oli wa mu West, nti genda okole obukyamu. Tekiriiyo. President Museveni ye muntu atayagala kumenya mateeka, kino nkibabuulira. Ayagala buli kimu ng'akikola mu mateeka, era ne bwe tubaffe agamba genda okole ekintu ng'oliyita mu tteeka oba ng'olina obujulizi. Kati nnyo abatayasini Arua Mwami Museveni bamutambukyamu. Mwami Museveni abo yabogerako okyamu. Ate kaakati ndowooza yaffe nti bamutambukyamu. Bayinza okubanga bamutambukyamu. Ebandowooza yaffe. Kooti yalagirako ne bamutta. Kamalirize obudde tukyalina eddakiika ezitakyasoba mu 10. Kaakati kikyeŋŋamba mu kyo tujjeyo tusooke tunulire ekifaananyi kiri ekine. Kati omanyi togenda mu mazina ga Nkima nga tolina mukira. Kati abantu abamu tugenda mu mazina g'Enkima nga ga Dr. mukwano gwange Dr. Besigye ne Court Marshal. Ekisooka tusooke tunulire kalakita eyaffe gye tuba nayo, nti olaba naawe mu makaago ne bwaba mukozi Shamba Boy n'akunyoomera mu makaago oba neiba n'akunyoomera mu makaago, oyinza okuvaako ne bwaba mukyalawo ate nga mukyalawo oyinza n'omukyappa oluyi. Abamu nze sikisobola naye abamu bakola ki? Naye bwe tuba tunazimba Uganda nga tulina okuzimba mannerism ne ethics, n'olaba enneeyisa oba mu eyo gye bayita oba jango oba court martial oba tribunal, naye nga abasajja batudde wali n'emyaka gyabwe n'eccepe zaabwe, gwe n'obaako empisa gy'oyisaamu. Fe tunayingiramu mu mbeera eyo eyavuddeko tuba tuwolereza olumu ekikyamu, wadde nga n'ekyakoleddwa bwe kiba nga ddala kikyamu proved nti kikyamu, naye ate ki ekyaleese embeera eyo okukola ekikyamu? Lwaki abalala babadde tebasibwa? So tulina okuzimba ensi nga tugizimba si kwekubira, wabula nga tuzimba nga tulaba obukyamu we buli. Gwe bw'onooba abantu bangi babadde mu opposition, Honorable Bono ali mu opposition, mbeera naye ku programs nyingi, ne tuba nti twawukanya ideology, naye ate nga kozi ogenda okulaba nga yeemu, naye tebamukwata ne bamutwala nti bamusibe. Weebuuze lwaki Kaddu Mukasa osibiddwa, lwaki Saddam osibiddwa, lwaki Kisanja osibiddwa? Nti singa tuba twewaza ebyo ebituleetera ogenda mu kooti maasho fayiro mugirina nekirungi tonnasibwa era ekisanja kigenda kuggwako nsubira nga tosibiddwa, naye nti tugenda ne tujja ne tudeliberatinga ku bintu oba ne tuteesa ku nsonga, naye ng'ekyamazima ate twongera kusiga nsigo ey'ebikolobero. Nti bantu bangi bavuganyiza gavumenti eno ne bagivuma ne bavuma President Museveni naye nga talinnyangako mu kkomera. Weebuuze lwaki obeera ggwe? Kye nabagambye nti sigasobola okwewala embeera ezitwala mu mbeera eyo n'otagenda mu court martial, n'otagenda mu prison. Muganda wange ono mulaba nkuze nsomye ng'ali ku opposition takyukakyuka, naye ebiseera bitono nnyo byoliwa nti bamutadde ku tia gaasi, bamutaddeko empingu. Kati tuddira kozi zaffe oba missioni zaffe Mwami Kaddu Mukasa ate ne tusiiwukiramu empisa oba ne tukozesebwa ebikolobero ebikutwala okugenda mu kaguli. N'olwekyo nga tetunnanenya court martial, bali abasajja bagambye yes ffe twagiteekawo kooti yaffe ogita tribunal, nojja nobagamba kati mbasomesa amateeka oba togamanyi, I don't care. Let me tell you, ensi yonna court martial n'omukoloni yagisangawo era be baziteekawo, ensi zonna zizirina unless nga tokola research. N'Amerika ne Bungereza ne Canada naani zonna ne India zonna n'ensi za Africa zirina court martials, ensi zonna ezirina amagye. N'olwekyo tujja kitwala nti kati kya Uganda yoka nti kya President Museveni, era kiri mu constitution whereby ba MP bange bano singa baali bamanyi nti kibi bagende ku floor ya parliament bajjewo etteeka lya court martial. Kyayogeddeko baagala kyama anti olw'okuba ne bwanakyamendinga nti tebannakonvisinga bannayuganda bawa numbers zivuganya za President Museveni ne banne, kikyali kizibu. Nkuze bakyogerako ekya court martial naye nakati era kikyakola kikyaliwo, kitegeeza tebannannyonnyola bannayuganda biruma bannayuganda bawukize ddala opposition eyina byetunyonnyola tugiwagire. Njagala okubuulira Mwami Kaddu Mukasa ekizibu kya Uganda era mbawakanye era mbagamba si President Museveni,
ekizibu kya Uganda kiviira ddala ku mukolone, kiviira ddala ku bannabyabufuzi, kiviira ddala ku ffe bannayuganda. waliwo kwotonzizeemu nti ne bw'onooleeta ngenda kaddamu ne bw'onooleeta bamalaya millions pulezidenti omulala nga system tetuzitereezezza, nga tetugyewo corruption, nga tetugyewo kweyagaliza, era Museveni ajja kuvaawo kubanga wunzeka generation zivaawo. Bw'anaavaawo ne Honorable Bono najja nga tetereezezza systems, era ojja kusanga wunzika n'ensonga y'embaale mukyavunaana president ali toneerabiza kuba naliyo embaale otambudde naye naliyo, era ddala president atandise okuwagira abamenyi b'amateeka. bamalaya abo bannayuganda otyo tulina okusooka okunoonya kyekyabawaliriza okugenda mu bwamalaaya. otyo Bamalaaya bennyini abo mu Kampala mu ghetto wano, nze mu programu ya president ya skilling buli intake mbeeramu n'abawera 2 oba 3 bonna babadde beetunda otyo nga ki president kyakulaga nga yalengera ewala bayina ensonga lwaki emibiri gyabwe bagikozesa okufuna ssente. Kati gwe bw'oba osobodde okuleeta intervention ebajjayo, kuba bonna betusikirinze mu programu za skilling batono nnyo abaddayo oba obutaddirayo ddala. Bw'oba osobola nti bagambye tukoze ekibiina kyaffe naye ng'ekibadde kitwala okutunda emibiri gyaffe kunoonya kyakulya, nzi tugenda kukola ekibiina kati ab'embaale bakola ekibiina bakola ekibiina kyabwe. kakati ezo omanyi nali neebuuza nti bamalaaya abawadde egyo bagiyita myoga ogwo mwoga gwa PDM ogwo mwoga naye bagenda kwekulaakulanya osanga basobole okuba nti tebaddayo ku nguudo. So nga president si kikyamu abantu abalina obwetaavu nga beteeseteese ne bamugamba simanyi oba kati bayinza okuddayo okukwata ku malaaya nga president abawa twagala ssente kuva mu bwamalaaya sebo sako yaffe eno tutunda tunninyira twongeremu. Mukulu Saddam. N'olwekyo president ajja agenda mu maaso n'okuyamba abantu. Mukulu Saddam ku nsonga z'abanno zennyini obudde bubo kakati gundi Dr. Kisanja kyakoze kwe kwagala okulaga bannayuganda abatulaba nti tebamanyi characteristics za dictator zannakyemalira. Emmese bwekuluma ng'efuuyirira tekitegeeza nti teyakulumye. Kakati President Museveni dictator aluma ng'afuuyirira. So kakati ekyokubiri okufuuka dictator abantu abamu beesanga bwesanzi nga bagenda bakula nga bakifuuka. Botta judiciary ate n'ogitta nga golooza nti otaddemu oyo Kaihura mumanyi mwana wa gundi, ono Tinyefunza mumanyi mwana wa gundi, ono Katrebe mumanyi mwana wa gundi, abo bajja kunkolera. Kumbe bw'obateekamu bafunye powers ezigenda okurikulutinga abalala wansi waabwe, nabo bwe barikulutinga baabwe. Kakati time etuuka ng'eyo institution tewakyali agamba ku munne kubanga bonna bakola ki beemanyi. Ne batandika okukola buli kikyamu. Kati gweno presiding officer ali waggulu n'ofuuka dictator kubanga institution eyo gwoba ogikulira waggulu. Kati bwatyo bwe yatta police, bwatyo bwe yatta judiciary, bwatyo bwe yatta buli kitongole. Gweteebereza Chairman Electoral Commission we bamugamba nti walabye nga bakuba Bobi Wine eruuka n'agamba nti bansalako ku TV nti saabirabye TV yange DSTV bagisalako salabye mawulire bagisalako. Kakati oyo abanga ye rifali oba ogamba nti oyo agenda kukolera ki? So kati bwe zityo sebo bwe tugamba dictator tetugamba nti yagenze natta omuntu President Museveni, si kye tugamba kuba n'Obote teyatta ku muntu teri yamulaba ngatta omuntu. Ate kyogamba nti nno ffe tebannatusiba ne ku Obote President Museveni ng'agenda mu nsiko si bonna nti Obote yabasiba, abamu baasigalawo. Abantu baafa ku Obote si bonna nti baafa, nze ku Obote naliwo saafa. Kyokka President Museveni yagenda mu nsiko lw'abantu kuttibwa, naye ffe abamu twaliwo. Yali tayinzaga nti tetugenda kubanga Basadaamu bo tebannabatta, tulinde nabo babatte. Kakati kyolinga kyotugamba awulira. So nze nga ngamba nti takyali ali ku point of no return. Kati ebitongole byonna byamuva mu ngalo, ate naye yakonsidinga. Bambuuza ba generals nga bava ku kyalo kimu n'agamba nti benatandika nabo
sina kyakkola. Nange nkubuuze lwaki bw'oba okola eddaame mukwano gwo mu mikwano gyo mwowa anaalaga eddaame eryo kiba kwesiga anti nkugambye nti bwe kituuka mu bitongole bw'oba oyagala okubyesiga ekiva mu kubyesiga nkikulaze nti ekiva mu kubyesiga kyekino kati kyetulaba ye corruption kubanga siniya tasobola kugamba ku junior we nono amudya tasobola kumugamba bonna bava ku kyalo kimu ne bw'oba omusiba tosobola kumusiba kubanga osiba mwana wa kojjaawo so kati ebino byonna bye tulaba biva mu ebyo kati gwe n'ofuuka dictator nga naye kyavudde ku ebyo oluusi oyinza okuba ne intentions ennungi nga gwe boogambye nti wamulonda ng'omulaba looya yasoma asobola naye olw'okubanga tebakompiitinze gwe tebereza abalamuzi bwe bajja judicial commission n'ekuweereza abalamuzi 3 nga baafuna obubonero eyali owookusatu n'afuuka chief justice eyasooka n'abeera nga tafuuse kakati ono chief justice aba agenda kukola ki era omuyita buyisi n'omugamba naye jjukira wali waakusatu n'enkuwa kakati oyo bw'omukubira akasimu nti owange toba wa beyiro